Nkwanirizaako gwe munnange akyajje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tuuse ku mutwe ogugamba nti Uganda efuuka lipabuliiki. Ku ntandikwa ya Septemba 1967 olukiiko olufuga UPC lwatuula ne lugoba aba UPC 12 okuva mu kibiina ne baminisita abo abaali abasibe mwe babagobera. Abalala abagobebwa be bano Obwangol eyali minisita mu gavumenti ya Uganda, E. Mushate, J.W. Kiwanuka, MP Abu Mayanja, MP FG Sembeguya, MP Ekezekia Musisi ne Eliabu Lwebuga. Bwe babagoba mu UPC bo ababaka ne badda ku ludda oluvuganya gavumenti ne batuulanga n'aba DP. Ku Lwanga 8 Septemba 1967 Paalimenti yayisa Constitution ya Uganda empya ngedda mu kifo kyeya Aprili 1966. Constitution eno ye yafuula Uganda okuba lipabuliika. Dr. Obote yagamba nti mu butundu 53 obwateekebwa mu Constitution eno empya kulongoosa eya 1966 mwe mwali n'akatundu akalaga obwakabaka bwa Buganda nga bwe bwaggyibwawo okulwa Meya 24 1966 era okuva olwo gavumenti ya Buganda lwe yaggyibwawo mu 1967 ennyumba ya Bulange n'etwalibwa ab'amagye ga Uganda oluvannyuma ne bagituuma Republic House. Wabula yo entegeka y'obufuzi enempya obutafaanana nga eri eya Aprili 1966 yateesebwako aba Paalamenti okumala emyezi 3 ku olwo olwa Septemba 8 1967 Dr. Obote yaleeta ekiteeso mu Paalamenti nti olukiiko luno lukkirizibwa okuyisa entegeka gavumenti gye yaleeta ng'emaze okuteesebwako mu lukiiko olubadde lukola entegeka y'obufuzi bwa Uganda empya nga lusinziira mu kitundu 45 mu ntegeka y'obufuzi bwa Uganda eya 1966 ekigamba nti Paalimenti erituula nga olukiiko olukola entegeka y'obufuzi bwa Uganda giyite Constituent Assembly lusobole okukolawo entegeka y'obufuzi endala. Entegeka y'obufuzi empya yiino ewedde okuteesaako musigadde kugiyisa. Munnange entegeka y'obufuzi empya bwe yakubwako akalulu mu Paalimenti abaagisemba baali 62 tewali wa UPC yagiwakanya kyokka aba DP bano abasatu abaaliwo mu Paalimenti bo tebaali na ludda. D.A. Patero, M.A. Okero, D.P. West Nile ne Madi ne J.H. Obonyo, D.P. Acholi. Okuva ku Lwanga 8 Septemba 1967 ebitundu ebya Uganda byafuuka Republic. Bakabaka n'abafuzi abalala ab'emikolo mu Uganda bonna baggyibwawo. Abaganda bagamba nti tufaanane tekiba kyalo. Amakulu nti abantu bonna ku kyalo tebayinza kufaanagana. Gavumenti yagamba nti ekyagendererwa kwe kugatta awamu Uganda yonna nga eri ggwanga limu kwe kuggyawo obwakabaka. Ebitundu byonna ebya Uganda byasalibwamu districts nga zirina enkiiko eziri ku mutindo gwe gumu era nga zonna zifugibwa mu ngeri y'emu ddala. Kino kiryoke kiyambe okuzimba Uganda ng'eggwanga eriri awamu eryegasse. Aba Paalimenti bangi mu kuteesa kuno n'okusingira ddala aba Buganda ne Bunyolo baawakanya nnyo eby'okuggyawo obufuzi bw'ensikirano. Abu Mayanja yagamba nti newankubadde nga sinze muntu alowooleza mu mawanga naye ndaba nti okuggyawo bakabaka si kye kinaaleetawo okwegatta mu Uganda. Bakabaka bamaze ebbanga ddene nnyo nga bafuga mu Uganda. Babeera bodda nga ne bino ebyenkiiko
zi paalamenti tebinnaba na kulowoozebwako. Ndaba nti enkola y'ebika giyite clans eriwo mu Buganda nkola nnungi nnyo era eyamba nnyo mu kugatta awamu abantu ba Buganda. Ebika bikolera ku Kabaka oba muyite Ssaabataka. N'olwekyo siraba ebika bya Buganda bwe birisobola kubeerawo nga tumaze okuggyawo Kabaka. Ffe wano tetulina buyinza kuggyawo Bwakabaka. Ekyandisinze obulungi kwe kubuuza abantu abali mu bitundu ebifugibwa bakabaka be baba basalawo obanga bakabaka baabwe tebakyabaagala. Ffe bammemba ba Buganda abali mu paalamenti twalondebwa ku tikiti ya KY era tweyama okukuumanga obwakabaka n'okubunyweza. N'olwekyo tetuyinza kugolola mikono ne tukkiriza obwakabaka buveewo. Yadde n'aba UPC nabo bwe bakkiriza okuggyawo Obwakabaka baba basobezza nnyo, kubanga ekimu ku bigendererwa ekibiina kino ebiri ku kaada ya UPC kwe kukuuma Obwakabaka obuliwo mu Uganda so si okubuggyawo. Omukiise ow'Ebunyolo eyali awolereza nnyo Obwakabaka buleme kuvaawo baamuvumula ne bamugamba nti tofaayo kubanga okuggyawo Obwakabaka kulinga omusawo bwakuba empiso ey'omusujja ekuluma naye oluvannyuma ekuwonya obulwadde. Newankubadde nga bangiko bawakanya okuggyawo Obwakabaka n'abafuzi ab'emikolo naye bonna baggibwawo. Gavumenti y'Obote neerangirira Uganda okuba Republic. Enfuga y'ekipooli Buganda gye yalwanyisa ennyo bw'etyo nti tegenda kusobozesa kukuuma mpisa zaabwe ez'obuwangwa n'ennono zaabwe. Ku luno yali ekomyewo tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde era ku Bwakabaka kwe yatuukira n'ebuggyawo. Abafuzi ab'ensikirano abaggibwawo mu kiseera ekyo be bano. Mu kiseera ky'ameefuga ga Uganda mu Okitoba wa 1962 abafuzi ab'ensikirano baali bafuga ebitundu byabwe. Baali bwe bati era bano omukulu be yaggyawo: Edward William Frederick Lwangula wa Lugembe, David Mutebi Muteesa owookubiri. Kabaka era Ssaabataka wa Buganda yazaalibwa mu 1924 era n'ali Obwakabaka bwe mu Buganda mu 1939. Sir Tito Gafabusa Winyi owookuna omukama w'Ebunyolo mu kiseera ekyo ekyokuweebwa okwefuga kwa Uganda yali aweza emyaka 7 egy'obukulu. Yasikira obukama bw'Ebunyolo mu 1924 ate nno munnange Muteesa we yazaalibwa yafuna obwa Knight mu 1955. Mu kiseera obukama bw'Ebunyolo we bwakolera endagaano empya ne Bungereza nedda mu kifo kyeri enkadde ya 1933. Omukama Sir Winyi yali mu London mu 1962 nga bateesa n'obuvumu obungi ennyo n'obumalirivu ku masaza agabula. Owookusatu ye Sir Godfrey Gashonga owookubiri omugabe wa Nkole. Mu kiseera ky'ameefuga ga Uganda yali aweza emyaka 50 egy'obukulu. Yasikira engoma ya Ankole mu 1945. Yaweebwa obwa Knight mu 1962. Yaliwo okuteeseza ensi ye mu lukiiko olwateesa ebya Constitution ya Uganda mu London 1962. Owookuna kubaggibwawo ye Sir George William Kamulasi Lukidi owookusatu ow'Ettoolo. Mu 1962 yali wa myaka 58 egy'obukulu. Yalya obukama bw'Ettoolo mu 1928. Abo be bakabaka abaaliwo nga bafuga obwakabaka bwabwe Uganda bwe yatandika okwefuga era be baggibwako mu Constitution eya 1967 eyafuula Uganda Republika. Abange ebyo nno nange kambikomyawo kubeera tebiwoomya nnyo nakabululu. Kanzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa munnange ebirala. Aye Katonda kuuma Namulondo.